Tubasasinga abatukuba batulanga kubanga emitwe gyabwe minafu. Bwaba ne ideology gy'otokkiririzaamu ng'agamba ofe. Bwaba ne byakkiriza mu by'obufuzi nga gwe tobikkiririzaamu. Yayagala akkirize by'otakkiriza abeere mulamu. Gwayagala okkirize by'atakkiriza ofe. That's how they think. So stupid. Besigula maanyi g'abantu, people power. Ffe tuli ku maanyi ga Katonda. Fwe bwe bakkiriza bye tutakkiriza twagala babeere balamu. Tubasabira n'essaala babotole ne bye bakola biraba omukisa. Fwe bwe tugaana ideologies zaabwe. Buli omu n'abanga akwagala mu ttaka. So nga ne bwe ŋŋenda ojja kujja. Era ngaawo ne mwesiriwaza nti muli gibeeramu mwekka abaagala enjaga. Waliwo abatanywa njaga. Naffe weetuli. Abatamivu mwebali n'abatagunywa mwetuli. Amaanyi go ebirooto byo obikolerera okyali muto. Mwegendereze nnyo. Mwabaddukira emabega wa bannabyabufuzi nga bo batuukiriza ebyabwe nga mwe ebyammwe bifa. Omuntu n'agamba kati nangiridde n'alangirira ng'alangirira kwekalakaasa. Oyo ye Pastor Budingo eyakubwa amasasi gye buvuddeko wiiki singa 2 emabega. Agatwaliramu driver we era yali omukuumi we era gwe yagamba nti mukadde wa kkanisa era nga mu ngeri yemu yali musirikale wa SFC. Ebigambo ebyo ali mu kwogera ku balangiridde okwekalakaasa ab'ebibiina ebyegattira awamu aba United Forces of Change. Basazeewo okwekalakaasa olw'okununula eggwanga lyattu Uganda nga bagamba nti Uganda weeri si weeteekeddwa okubeera. Uganda esaanye okununulwa naye egenda kununulwa etya? Bannayuganda mwekolemu omulimo mulwanirire ensi yammwe. Pastor Budingo yatugamba embeera gy'alimu ekyali mbi era n'asaba n'okuzimba Pentagon asooke akuyimirize asooke yeeyozeko ennaku ye ku mutima ey'okujjukira munne Richard gwe baamuttako. Weewaawo nga bannayuganda tebakikkiriza nti yattibwa abantu balala bo bagamba Pastor Budingo yennyini ye yamwenyigira. N'agamba ennaku gy'aliko akyaluma omutima. Olwaleero asitukidde ebigambo bino ng'anenya abakulembeze b'ebibiina abasazeewo okwekalakaasa okununula eggwanga Uganda. Tannavaayo kunenya baani abaali balumbye okumutta ne battiramu Richard. Tannagamba gavumenti kuginenya nti lwaki temunnakola ripooti ku bulumbaganyo obwatukolebwako. Azze okunenya abaagala okwekalakaasa okununula eggwanga lyabwe lidde mu mikono gy'abannannyiniryo. Ensonga ezo sobola okuzeekuusa ku z'abannayuganda abagamba nti omwami ono amanyi bulungi enfa ya Richard. Kubanga mu kaseera ng'okyali mu kunyiga biwundu olw'enfa ya munno bwe batta nga bakulumbye ye n'akuyirawo omubiri n'afa ku lulwo. N'oba nga tovaayo kunenya gavumenti kugisaba lipooti naye ate ovuddeyo oli mu kunenya bannayuganda abasabye okwekalakaasa bakyuse eggwanga lyabwe nga beekalakaasa mu mirembe. Kitegeeza nti okuttibwa kwa Richard tekukukwatako. Ebya Richard yafa naye yafa bibye gwe teweetaaga kumanya. Kye weetaaga okumanya olw'okuba nti gavumenti yakuyamba n'etakukwatako ng'ossa omusirikale waayo. N'olwekyo k'osalewo girifending gy'abaagala okwekalakaasa okugijjako bakola kyabwereere kuba gavumenti gye muyite ennungi nti otta omuntu n'otakwatibwako. Wamma teweerabira Haji Ssettuba omusomi w'edduwa ng'olina ebizibu eby'enjawulo. Haji Ssettuba ajja kuba akusomera ku dduwa. Olina okusoomoozebwa kwonna kw'oyitamu kubira ku Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. Ennamba ye weeri ku sikuriini yaffaawo mu kafaananyi akatono. Mukubireko ajja kuba akuyamba bizibu eby'enjawulo ate osobola okubivuunuka. Katuwulire ensonga za Pastor Budingo. Tekayimirira nkokka tuuti ne kabanja obwenkanya mu nfa ya Richard nga tekamusuubiza mbu tekajja mumuswaza. Tekayimirira nkokka tuuti ne kateeka poliisi ku nninga ekolema ng'okunoonyereza okulaba nga Richard yafuna obwenkanya mu nfa ye. Tekayimirira nkokka tuuti ne kavumirira abaseddeekeza ab'akalumba abaali bakalesezza obulamu bwako nga bwe kalimba ensi. Wabula buli we kayimirira katuuti kavunaana abantu ate abanoonya obwenkanya mu nfa ya Richard. Kavunaana abantu abatadde poliisi ku nninga okunoonya amazima mu nfa ya Richard. Buli lwenzija wano okwogera nteeka poliisi ku nninga era ndiyambako nnyo okuleeta ebizibiti ebijjanguyirizaako okunoonyereza. Bwe kiba ng'okimanyi nti tolina kakwate mu nfa ya Richard, lwaki oba otuwalana? Lwaki oba otulumbagana? Ffe abali mu kwanguyirizaako okukwata abatemu abaali batutta obulamu bwo.
Fabali mu kukwanguyirizaako okukwata abatemu abaatwala obulamu bwa Richard yali amanyi wooteeka obutambaala obuwuzibwa engatto na biki n'emisipi gyo. Kyogamba ffe tukunyiize nnyo okusinga abatemu abaali batutte obulamu bwo. Kyogamba Budingo ffe tukunyiize nnyo okusinga abatemu abaatwala driver wo, omukadde w'ekkanisa owa SFC era bodegaadi wo. Ffe tukunyiize nnyo buli lw'okwata akazindaalo otandikirenga kuffa ovume. Omusajja ono njagala mwegendereze nnyo mwenna bannayuganda. Bukyanga bino bibaawo n'akomawo katuuti tavumirirangako ku batemu. Tabanjangako bwenkanya mu nfa ya Richard. Tavumirirangako ku baseddeekezi abaali bamulesezza obulamu nga bw'alimba ensi. Wabula obwanga abutunuuliza ffe ekitegeeza nti emmeza gye tuli mu kunyeenya kuliko ebyokunywa bye. Buli lwe tulemeza ensonga eno mu mawulire ekuba ye. Buli lwe tuteeka poliisi ku nninga akimanyi nti guggwera mu ye. Kyova olaba kaakati alwanyisa ffe. Takyalwanagana n'abatemu baatwala bulamu bwa driver we. Ffe ba mugaso nnyo okulaba ng'atusirisa okusinga okukwata abatemu abaali bamuggyeko obulamu n'omuwulira ng'abula obutana asimba obunnyo bw'abasezi obuli emirambo. Bo bagamba bayina people power bali ku maanyi g'abantu naye ffe tulina God is power. Iwo God is power eyawa. Agamba nti alina God is power akulemberwa mundu ate era n'awerekerwa mundu. Atambulira mu mmotoka eya bulletproof. Yatandise okwambala ebisaati ng'ebya Museveni ebya bulletproof. Kyokka akugamba mbu akuumiddwa musaayi gwa Yesu, akuumiddwa God is power eyawa. Yesu yayina abakuumi bameka? Yesu yayina bulletproof oba yayina engabo? Yesu teyayina ngabo. Kale tuyinza okugamba nti mu budde obwo tewaaliwo bulletproof naye waaliwo engabo. Yesu yayina engabo? Yesu yayina abakuumi oba yayina abagoberezi? Omuntu agamba nti oli musumba oyina kutambulira mu bigere bya Yesu. Era singa olikola ekyawukana ku Yesu then ky'oliba osinza oliba tokimanyi. Era oliba tokyali ku God is power, oli ku God is power. God is power gwalina bagadi oli ku God is power. Gwe kyogamba God is power ye yakutuma okutta Richard. God is power ye yakutuma okutta Richard. Ndiko God is power. Ndiko God is power akulemberwa mundu awerekerwa mundu. Nawe wayogerera nti ndi ku God is power waliwo akutte mundu ali kubwerinda okuba omuntu yenna alumbagana omusumba. Kyokka ate omusumba entalo ze yazikwasa bamundu wabula alimba ensimbu entalo ze yazikwasa Katonda. Agamba abantu nti Yesu akola era awonya. Yesu bw'atakuuma kaalo bw'akuuma akuumira bwemagi. Akwata akazindaalo kyokka nga ab'emmundu bali mu kkanisa era z'endiga ddala ndiga. Oli akugamba nti Yesu akola era awonya. Bw'atakuuma kyalo bw'akuuma okuumira bwemagi. Naye ng'ate omutunuulidde yeetooleddwa abalina emmundu eziringa ng'obutamu. Yeetooleddwa abalina emmundu eziringa ng'omutwe gw'ennyana. Muli ndiga sheep. Mwab'oku Pentagon nkiddamu. Muli ndiga sheep. Temuli ndiga disciples. Balowooza nti eno ensi bagenda gisigalamu bokka ng'abanywi b'enjaga. Baagala buli muntu ategeere ng'omunywi w'enjaga. Ekibampalanya kwawukana ku ndowooza yaabwe ey'okunywa enjaga kye kibampalanya ky'ova olaba baagala nveewo Budingo. Tewali akuvunaana butafa. Nkiddamu tewali akuvunaana butafa kubanga si ffe twakutonda wabula buli akuvunaana kutta Richard. Era tewali yali akusonzeemu lugalo nti lwaki teyafa. Ffe si ffe twakutonda naye tukuvunaana kutta Richard. Ebibuzo ebiriwo ebyokulaga nti watta Richard, ebibuzo ebyokwanikula byakutta Richard so si ggwe bya butafa. Bw'ogamba nti twali sympathizinze naawe olw'obutafa oba olw'okusimattuka amasasi, yes kya butonde. Ate naddala mu buwangwa bwaffe omuntu singa asimattuka kunsa tukulisa mukulisi. Naye enjawulo eriwo nti gwe tewalumbibwako kuttibwa wabula ye gwe yalumba natta. Era singa gwe walumbibwa okuttibwa ffenna twali sympathizinze naawe. Naye oluvannyuma lw'okugatta dotisi zonna ne tukizuula nti gwe yeekubidde omukuumi wo
tewali ngeri gye tuyinza sympathizinga naawe ffe tetusympathizinga n'abatemu era tetukuvunaana lwaki tewafa ffe si ffe twakutonda tukuvunaana ekintu kimu Richard watta waaki baagala ensi gibeeramu bokka ng'abanywi b'enjaga abanywi b'enjaga ssente z'okuzimba ekitebe tebaazirya era ebaakiranga mu mwaka gumu kyali kitongozebwa gw'atali munywi wa njaga emyaka 10 n'omusobo oli mu kusolooza za Pentagoni naawe nywa enjaga bw'eba ekola miracle ozimbe Pentagoni bw'ebanga enjaga ekola miracle naawe ginywe ozimbe Pentagoni oluvannyuma lw'ebizibu okugwawo byewaleeta Pentagoni tugireka tujja kugizimba kakati mpa ensonga lwaki Pentagoni ebeerekebwa being honest mpa ensonga 5 lwaki Pentagoni ebeerekebwa nga gwe yasimattuse ofunye olungubanguba olukomawo ne tayiri yo ku mugongo kubanga wagaba bakuba amasasi olukomawo ne tayiri yo ku mugongo oyimirire katuuti ovuma abanoonya obwenkanya mu nfa ya Richard bw'obanga gwe omulumbaganwa ofunye amaanyi agakomawo oweereze Mukama mpa ensonga lwaki Pentagoni eba eyimirira nakubuuza Richard yagenda na kiki Richard yagenda n'amabuloka Richard yagenda ne ssente Richard yagenda n'omusenyu Richard yagenda n'omuyiko Richard yagenda n'omusingi Richard yagenda n'enkumbi Richard yagenda n'ebiti ebyalisimye omusingi then tuwe ensonga lwaki Pentagoni ebeera eyimirira nga gwe yasimattuka ofunye obuvumu obukomawo n'oweereza tuwe ensonga lwaki Pentagoni ebeera eyimirira era mmwe bannayuganda abalokole naddala abaali batudde ku ssente mbumuzimbe Pentagoni ssente za Pentagoni ze zimu ku z'obaddola bamuhoozi mwabadde atalaagira eggwanga era bwe zaaweddewo kyovulaba n'olukuŋŋaana lw'ekabaale lwayimirizibwa tewali nsi nsuubize tewali kizimbe kigenda kuzimbibwawo e Kanani kubanga ssente ze musonda tezikola mirimu gya Mukama wabula ssente ze musonda zikola bya bufuzi munnamagye omutamiivu mutabani wa Kabejjumbira Yoweri Kaguta Museveni ze zimu kuzaagattako kuzoomiwa omusolo okutalaaga eggwanga era emabegakawe yali ayagala kuddamu okutalaaga Western Uganda awo muhoozi awo Budingo n'abizuukusa mu January tugenda kuba tusima musingi bannange musonde era ssente emwagaano zisonda yemwebuusa we zaabula olukuŋŋaana ne lusazibwamu ssente zammwe ze zibadde zikozesebwa okutalaaga Uganda ssente ze musondedde emyaka egisobe 10 zazimbako ennamayumba zikozesebwa muhoozi okutalaaga Uganda ate mwe muzisondedde emyaka mingi wabula muhoozi azikozesezza mu kaseera katono era zezimu kuzaakola birthday imagine abantu ne musonda ssente bazimbe ennyumba ya Mukama wabula ssente ze musonze zizimbe ennyumba ya Mukama zezaagulwamu omwenge omulokole tanywa mwenge ne radio y'omulokole tekukkirizibwako mwenge era teyeesembereza mwenge naye ku birthday ya muhoozi omwenge gonna gwe mwalabayo kuzoomiwa omusolo baagattako ez'okuzimba Pentagoni ze mwasonda ne zigula omwenge zibadde zikozesebwa mu kutalaaga eggwanga kaakati buli abuuza accountability ng'amugamba Pentagoni yadde Pentagoni ya nnyoko yes Pentagoni si y'abannyaffe kubanga era tetwasonda kuzimba nnyumba z'abannyaffe oba abantu tebasonda kuzimba nnyumba z'abannyaabwe kubanga ojja kwesanga ewaabwe baavu ng'ogwo omutwalo gwasonze oba ebiri gyasonze nebeegatta ewaabwe ne bazisonda buli omu mutwalo tezizimba nnyumba ya Mukama naye nga kyokka tezizimba nnyumba ya maama naye nga kyokka kimanyi nti guno omutwalo gwaleese okuzimba ennyumba ya Mukama singa bawera abantu akakadde kalamba nga baleeta omutwalo ogwo omutwalo guyinza okufuuka akawumbi ennyumba ya Mukama nesobola okuyimirirawo ensonga lwaki basooka kuzimbira Mukama oba Mukama osanga anaabasaasira n'ateeka omukisa mu mirimu gy'emikono gyabwe ne basobola okufuna ssente ezizimbira bannyaabwe kubanga okuzimbira nnyoko oba ozimbanga ggwe ssekinnoomu kyokka ennyumba ya Mukama
mugizimbanga mu ekkanisa mwenna abalokola abali mu ggwanga abasabira mu kifo ekyo n'abasabira e Bulaaya nga basinziira ku mitimbagano okuwuliriza enjiri y'omusumba. Era abantu bangi mu kuzimba ennyumba za Mukama baba banoonyaamu mukisa okusobola nabo okuzimba ezaabwe. Beebo b'oli mu kulangira Pentagoni ya nnyoko omusumba ayimirira akozesa ebigambo ebinene. Ekigambo nnyoko wano mu ggwanga mwempangalira e Bulaaya mu ggwanga lya Kenya kiwemula ate nga mwakijja eno mwene mwagala okigandawaza, naye omusumba akutte ekigambo ekiwemula akiwemuza abantu ababanja ezaabwe mu Pentagoni. Kakati Ensonyi Azifudde Busungu Pentagoni eya nnyoko gweyo abantu we baali basonda abagamba nti basondera nnyumba ya z'abannyabwe oba abagamba nti basondera nnyumba ya Mukama. Nedda si Pentagoni eya nnyabwe, Pentagoni eya Mukama. Ennyumba eya Mukama. Va mu kwebuzaabuza ensonyi okuzifuula obusungu. Abanywi b'enjaga annange abanywi b'enjaga ererere naawe nywa. Bwe bange enjaga ekola miracles oli n'aginywa ekitebe ne kizimbibwa mu mwaka gumu. Nga gwe ekkanisa yo esinga n'ekibiina obukulu myaka 10 eri mu kusonda tezimba nywa enjaga kale naawe. Bwe bibanga ebyenjaga bireeta miracle naawe tandika okunywa enjaga otandike n'okwogera eby'amagezi. Kuba nsuubira bwe wajjira katuuti okulangira mukyawo bwakulukuta nga ate yali akuzaalira baana, okuweebuula abaana baabo obuwala n'okubalemesa ffe abasajja abaali bakwanye kubanga kati abaana baabo obuwala tebakyesiga kitonde kisajja oluvannyuma lwa kitaabwe okulangira nnyaabwe. Wali onywedde enjaga nga bye wali oyogera tebiraga musajja ali soba. Bwe kibanga gwali soba oyogera ebyo then si kyegomba kubeera soba yadde n'akatono. Nkiddamu bwe kibanga ali soba asobola okulangira maama w'abaana be byonna by'ayagadde then ogenda kuyigiriza abantu okunywa enjaga kuba bw'oyita abanywi b'enjaga balina amaka bawangadde ne bakyala baabwe ate era nabo bafuna obutakkaanya kubanga tewaliyo maka gataliimu mirerembe naye giggwereyo munda ne beesootinga obutandika buziina bwabwe. Gwe wafuna obutakkaanya ne mukyalawo wano bawakanga owasamalaaya mu kazigo n'oluvannyuma gwe wazimbira loogi ng'odda ku mukyala ng'omukunkumulooti nga bw'atonnya mooli ng'omukunkumulooti nga bw'alinga ekyennyanja ekyakava mu mazzi maama w'abaana bo. Kakati mukadde wange kitegeeza ate gwe bw'oba obeera soba kambeere n'abanywi b'enjaga kuba bategeevu n'okukusinga, beekulaakulanyi n'okukusinga, babazi n'okukusinga, beewa ekitiibwa n'okukusinga, bafulumya emirimu ensa n'okukusinga, naye gwe olaba otuula katuuti ka Mukama n'otandika okuwemula. Olaba otuula katuuti ka Mukama n'otandika okuvuma abanoonya obwenkanya ate mu bulumbaganyi obwakutuusibwako mu kifo ky'okulumbagana abalumbaganya abaali batutte obulamu bwo nga bw'olimba ensi, mu kifo ky'okulumbagana abatemu abatta Richard, mu kifo ky'okulumbagana oba okunoonya obwenkanya okububanja ng'obanja poliisi obwenkanya eyanguyirizeeko okukola okunoonyereza mu nfa ya Richard oli kufa oyiikira ku lyendusa ogeregeza. Si gwe alina amannya agatawera, yabaffe nnondobereza kuno nakuli. Kambuuza ekibuuzo tayiri yawona eyo mugongo otugamba oyina ebiwundu naye buli budde weewojjola n'okusi oli w'amaanyi n'okusinga luli, otambula oyogeza maanyi n'okusinga luli. Ebiwundu tebabyogeza era bw'obyogeza bita, naye omusumba ajja n'agamba nti ebiwundu binene bizibu takyusa ssaati ate nga yatugamba tebaabiduleesinga. Yagamba tebaabiduleesinga, yagaana baamuyiwako kwete ate obuwuka obubirimu tebaabiduleesinga. Naye tolabako yadde ekipaapi ky'ebbwa ku ssaati enjeru nga munda waliyo ekiwundu, ku ssaati enjeru nga munda waliyo ekiwundu. Imagine n'otalabako yadde ekipaapi ky'ebbwa nno.
Notalaba konti oba olusayi luyiseeyisemu oba olusirasira luyiseeyisemu alimba ensi. Ebiwundu oba oyina bya mutima. Oba oyina bya mutima. Richard sijja kuswaza tugenda kuzimba Pentagoni wali tuteekewo holo gye bayita Richard mu birooto. Mu birooto oba wali olinda Richard afenga wali okibalamu nti mu Pentagon eri wali ogenda ozimba Richard yali akyali mulamu nga tewali holo egenda kuba muli nnyali. Ko gwe kamala okumutta bwe nazimba nteekemu holo eriko erinnyali. Iwo nkuwemye banaku kweswida. Hane ne bakuba engalo ye omusiru kyovula mukyafa nnyo obwavu nga mugende w'abasumba babasabire ebyamagero muzimbe ennyumba babasabire mugule mmotoka kyokka nga ye bw'ayagala emmotoka mmwe musonda temumusabira mwe musonda sonda Africa nkukulumira omuzungu eyaleeta wano eddiini weewaawo ng'eddiini zaali zitusomesaako obuntu naye bw'ogamba nti twava mu bufulembeze oba obufuzi bw'amafuzi bw'amatwale wallahi olimba. Abafuzi b'amatwale baasigalawo e Uganda nga bayita mu ddiini. Obwongo bwaffe bukyali buwambe okuyita mu ddiini. Obwongo bwaffe bukyali buwambe okuyita mu maddiini ago. Omusumba jjata n'akugamba nti jangu nkusabira ofune ekyamagero. Jangu nkusabira ofune omukyalo omulungi kyokka nga ye bw'ayagala omukyalo omulungi akwana mu mmwe endiga temumusabira. Akwana mukwanyi Suzani Makula eyali endiga ye. Jangu nkusabira ogule emmotoka hali ya Kawundo. Nga ye bw'ayagala emmotoka muleete ssente. Omusumba agenda tutambulira muli motoka erinene kano kamuswaza. Akusabira ozimba ennyumba. Kyokka nga ye bw'ayagala okuzimbira Mukama. Oyina okusonda ennyumba lwaki ye Mukama ebyamagero abikola wange wakati bikola ku njuye. Ate ne tuzisonda. Ate era sitiro negaana okuzimbibwa. Woononye ekyamagero. Ebyamagero bikulaze nti byo tebiriiwo. Ebyamagero bikulaze nti tebiriiwo. Nene mukuba engalo kitwala amagezi bwe gabeera gazze. Naye akimanyi tasumba ndiga sheep not disciples. Kakati yasindisa ono omuvubuka Calvin Kayanja. Calvin Kayanja yali leero wa Budingo. Akawungezaako n'alumbirawo Teddy Naluswe yali mukyala Budingo mama abaana be era nga ye mukyala we mu mateeka gwe tumanyi kubanga ffe mu Buganda obufumbo ye mwana. Mu ddiini obufumbo y'empeta. Ogaana otya okujja okulaba bazeewo. Ogaana otya abaana okujja okulaba taata waabwe. Kakati okujjako nga naawe oli mugwi wa ddalo. Oyo Teddy lwe yafiirwa maama we jjajja w'abaana ba Budingo. Budingo yagaana okulinnyayo. Yagaana okukubagiza. Yagaana yadde okuweereza omusigire nga bw'aligambye nti amusumba abeera busy. Kyogamba ye teyakimanya nti ono afudde jjajja w'abaana be. Lwaki gwe oyagala abaana be bakimanye nti ono gwe babadde bakubya amasasi ng'ataalimba bulimbi taata waabwe. Embwa emanya gye bagyagala. Oli yabalagadda nti tabaagala. Teddy takyalina bitundu bya kyama nkiddamu. Maama waffe Teddy Naluswe takyalina bitundu bya kyama. Ne bw'ayambala engoye abeera taggumidde. Kubanga ebitundu bye ebyekyama eyali omwami we taata w'abaana be yabiteeka katuuti n'amusensula ati. Oyo ye Pastor Budingo. Bw'atyo bw'ayimiridde. Takyalumirirwa bantu be. Alumirirwa bitamukwatako. Takyalumirirwa nti lwaki Richard yattibwa. Takyalumirirwa nti ani yali atulumbye otukuba amasaso tusaanyaawo. Wabula alingiriza ebitamukwatako. Lwaki bannabyabufuzi muyimirira ne musaba bannayuganda babeegatteko okwekalakaasa. Kye bakola okwekalakaasa kya kununula ggwanga Uganda. Abatemu abaali bakulumbye okukusaanyaawo be tulwana nabo tubajje mu ntebe nti lwaki balumba bannayuganda emisana ttuku ne babakuba amasasi. Naye ababyogerako Pastor Budingo bayambalira. Kitegeeza nti ensi eno egudde eddalu olw'ensonga nti gw'olwanirira okufuna obwenkanya yakugamba nti leka embeera nga bweri bwe beetambula ffe bwe tugyagala. Kubanga bakimanyi nti bo bagiryamu embeera eyo. Bakimanyi bulungi nti be bakuusi b'akadingidi ssente nga basasulwa ze basondeza Pentagon ze bawa abakulu bakole kampeyini zaabwe. Kati kitegeeza nti endiga zonna ezisabirwa Pastor Budingo yabakakasizza lwatu
temuweddeyo kuba yababuuzizza nti mmwe abansaba ssente za Pentagon mwenna ani alina risiiti. Kitegeeza nti buli awaayo talina risiiti gy'ofuna era tolina buyinza bugenda mu mubanja nti twagala Pentagon gye wasondera ajja kusooka akubuuze risiiti ye eri luddawa nga togirina. Kitegeeza aba akumazeeyo Luganda